wasallam bitibwa nate tukomyewo ku Rawda Islam Media ne program yaffe eyebibuuzo ne Sheikh waffe Sheikh Abbas Zubair Sinkuba katuwe kusalamu inshallah olufunda bw'obudde tutandike. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وصلوات الله وسلامه على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم جعلنا الله من أتباعه وأنصاره وحزبه وجنده إلى يوم نلقاه. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Utelevu tubatandise program ya bibuuzo. Sheikh waffe ono atandise n'ekibuuzo ekigamba nti lwaki tusiiba olunaku olw'Emmande n'olwokuna. Lwaki tusiiba olw'Emmande n'olwokuna? Olw'Emmande tulusiiba olw'okuba lw'olunaku Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam lwe yazaalibwa. Ya Nabbi baamubuuza lwaki alusiiba. Hadithi nga ntuufu eri mu sihah yagamba dhaaka al-yawmu alladhi wulidtu fihi, olunaku lwe nazaalibwa. Yambuuza olwokuna naga nti lwe lunaku emirimu lwe janjulibwa Allah tabaraka wa ta'ala, emirimu gy'asinga okwagala okusiiba. Ensonga lwaki ayagala omulimu ogwo gwasinga okwagala ogw'okusiibwa nagwo gwanjulirwe Allah ku lunaku emirimu lwe gikola ki lwe janjulwa ejja wiiki. So y'ensonga lwaki tusiibwa, wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fik. Ekibuuzo ekyokubiri onaabuuza esswala tuzigatta tutya era swala ki gye tugatta n'eriwa? Esswala tuzigatta tutya? Engatta za miteeko ebiri. Oba otunuulira ebitabo bya fiqhi baatulaga nti tulina kye bayita jamu taqdim ne jamu ta'khir. Okugatta ng'osika esooka n'ogigattira kwekola ki? Kweddako. Oba okusika eddako n'ogigattira kwekola ki? Kwesooka. Jamu ta'khir ekyokulabirako kwe kubeera omuntu asika dhuhuri n'agisaalira ku asiri, amakulu n'agisaala mu budde bwa asiri. Ate jamu taqdim kwe kusika asiri oba wakamala dhuhuri n'osaala ki? Asiri. So engatta gye tugattamu gy'emiteeko gy'okugatta. Tugatta sola ki ze tugattako ne tutagattako? Sola ya dhuhuri tugigattako asiri, sola ya magharibi tugigattako isha, ate subuhi tebagigattako. So bwe kityo Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe baamulaba akola, wallahu ta'ala a'lam. Ono omukyala abuuza agamba nti bo abakyala Allah subhanahu wa ta'ala mu jjana aliba waaki, kuba yawulirako nti babasajja bagenda kubaayo n'abakyala 72. Abakyala Allah byagenda okubawa bingi, kisookera ddala agenda kubawa ejjana ng'era n'abasajja bagenda okubakola ki? Ate Allah agenda kubawa ejjana ezeezi bbiri. Kyajja mu aya mu Qur'an suratu Ar-Rahman yaga nti walman khaafa maqama rabbihi jannatan. Mukyala gwe ttya nnyo Allah waba bw'onaatya Allah agenda kusimba ejjana mmeka? Bw'alimala akwongere wa min dunihima jannatan, oluvannyuma era Allah akwongere endala mmeka? Tulabanga ekyo kinene. Mu birala Allah byagenda okuwa omukyala kwe kulaba ku Allah. Kulaba kwani? Allah subhanahu wa ta'ala. Asitaalirongoosa n'atya Allah, ogenda kulaba kwani? Ku Allah tabaraka wa ta'ala. Ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala yaga nti lilladhina ahsanu lhusna wa ziyada. Abakyala abalongoofu abanaalongoosa n'abaami Allah agenda kubawa ejjana wa ziyada, abawe n'ennyongeza. Qala rasulullah az-ziyadatu ru'yatu rabbikum azza wa jalla. Nabbi yagamba nti bayita ziyada kulaba ku mulezi waffe Allah. Kati buvunaanyizibwa bwa buli mukyalo okwefaako. Ate abawalimu baffe bagamba teriyo entertainment bakaafu gye bagenda kusubwa nga kulaba ku Allah. Kati omukyala nohanniuki tukwozaayoza mukyalo omulongoofu atya Allah olw'okuba nti ogenda kufuna omukisa ogw'okulaba kwani? Ku Allah tabaraka wa ta'ala. Ejjana bingi Allah bye yabateekerateekera bakyala mmwe. Nabbi yagamba nti yabateekerateekera ma la aynu ra'at, ebitalabwangako maki? Wala udhunu sami'ati, yadda amatu bye gaali gawuliddeko. Wala khatara ala qalbi bashari,
ne by'otaddanga kaawo mukyala gwe kulowooza nti gyebiri Allah abikuteekedde mu jjanna. So Allah tabaraka wa taala w'amaanyi nnyo era ffe tumulowolereza kirungi nti agenda kubawa ebyo bye yabateekerateekera nga biyitirivu. N'ebirala yabateekerateekera abasajja kuba buli mukyala agenda kubeerako n'omusajja. Nteri mukyala agenda kubeera mu jjana nga talina bbaawe. Kubanga ajja kuba ne babbaaba ab'oku dduniya abateekateeka. Amma bbaawe okugamba nti wanjawulo. Naye bbaawe bw'ow'oku dduniya bw'alibanga mushiriku oyo si wuwo. Fa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Bw'alibanga akaafuwadde oluvannyuma lwo inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Oyo ajja kuba agenze eri ekitiibwa Allah ajja kuwa. Era abawalimu baffe nga Mubarak Fuuri Allah musiime yakuŋŋaanya obujulizi n'alaga nti omuntu agenda kufuna abakyala 2 mu jjana. Abakyala 2 mu jjana. Wamu omugatte gw'abakyala bajja okufuna mu jjana bayinza okubeera 7. Omugatte gw'abakyala 7. Kuŋŋaanya obujulizi obw'enjawulo obukwatagana abakyala. Naye omukyala Allah tabaraka wa taala yamutonda nga tasobola kwegabanyaamu. Afumbirwa abasajja 2 oba 3. Laavu gy'alina ebeera ya muntu atya. Amma ey'omusajja esobola kweteekululamu. Ensonga lwaki omusajja ye asobola ku dduniya ne ku akhira okubeera n'abakyala basukka ku ki? Kwomu. Wallahu taala a'lam. Ono abuuza agamba kiramulwa kitya okumala haja nga tutunudde mu qibla? Nabbi Aziza sallallahu alaihi wasallam yaga nti bwe muba muli ku haja la tastaqbilu alqibla wala tastadbiruha walakin sharriqu aw gharibu. Yagamba nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti bwe tuba tumala ekyetaago totunula mu qibla yadde okukikuba emabega naye tunulira emashiriko oba tunula wa emagharibi. Yezo directive za nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qibla kya kitiibwa nnyo gye tulifa abasiraamu. Wabula waliwo obujulizi nga nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam baamulabako ng'ali munda w'ebizimbe ng'atunudde mu qibla nga stadbala Shaami nga ate Shaami gyakoze eki gyakubye omugongo. Ekitegeeza ki? Abawalimu bagatta hadithi zonna ahadithi ne balaba nti omuntu wabeera nga waagenza okumala ekyetaago weereere nga tewali kizimbe kyonna tatunula mu qibla yadde okukikuba emabega. Wabula wabeera mu marahid mu ttooyi ekyo aba talina ngeri kijayinza kukyewala asobola okutunula mu qibla oba okutunula ewalala wonna. Wallahu taala a'lam. Ono abuuza olubereberye yali si musiraamu yali born again we yamala n'asiramuka. Kaakati agamba nti bw'aba agenda okwebaka akkiriza okufukabirako wansi n'asaba. Agenda okwebaka asaale rakaimu raka 3. Nabbi sallallahu alaihi wasallam sahaba oli yayogera ebigambo. Ebigambo byeyogera yagamba nti awsani khalili Abu Huraira. Awsani khalili mukwano gwange Nabbi Muhammad yankubiriza na 3 okukola ebintu bimeka. Mu byo n'agamba nti wa an utira qabla an anama. N'okubeera nga nsaala essala ya witiri okusaalayo raka'a emu nga sinnaba kwebaka. Abawalimu bakiteekululamu emiteeko 2. Osobola okusaala mubashara baada al-isha kubanga nakuba tonnaba kwebaka, oba okuba ng'osemberedde ddala okwebaka n'osaala witiriyo emu oba 3. Witiri kitegeeza raka'a ez'ensobi qabla an anama nga sinnaba kukola ki? Kwebaka. So biri bye mwakolanga osooka kufukamira n'osaba esaala ezo si za kisiraamu. Era ebikolwa byonna ng'omaze okusiramuka tukugamba byewale okuggyako ebyo obusiraamu bye bwakola ki? Bye bwatiikinga. Mu byo kyekiraga nti otandise okufuna obuwoomerevu bw'obukkiriza. 3 man kunna fihi wajada halawata al-iman. Yagamba nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam ebintu 3 ababikola ki? Ababiina gwe birimu abamaze okufuna obuwoomerevu bw'obuki?
mu byo yagamba nti wa antakrah an ta'uda ila al-kufr okutamu okuddayo mbuki oba ebikola by'obukaafu byembadde mukola eri otamu okuddamu bikola baada an kharaja minha oluvannyuma lw'okubikola ki kama takrah an tukdhafa fi nnaari nga bw'owulira bw'otamwa okukusuula mu muliro nga bw'oti bw'okola ki bw'otamwa so bw'otamwa ebikolwa ebyo okubiddamu kitegeeza omaze okufuna obuwomerevu bw'obuki obukkiriza wallahu ta'ala alam. Naam, ono abuuza ekibuuzo agamba nti akkirizibwa okwogerezebwa abasajja abasatu? La omuntu ayogerezebwa abasajja basatu era bw'oli owokubiri bw'ateekayo mugambe nti wali akola ki ono amala kulemererwa n'olyoka okkiriza omulala ayogereze wa illa bijja kukutabukako naawe ogenda okulaba ng'ate gw'obadde tosuubira gw'otayagala ate yataddeyo ennyo ate omukwatibwa ekisa okumaliza ng'ofumbiddwa gw'otayagala. Katugamba tutya nti akwogereza alina kubeera omu. Nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam yagaana abasajja okwogereza mu kwogereza kwa bannaabwe. Kiriko nahi la yakhtubu arrajulu fi khitibati akhihi, omusiraamu takkirizibwa kwogereza mu kwogereza kwani kwa muganda we. Sooka omulinda amalirize olyoka okole ki olyoka ogende ewalala. Bw'olaba nga tannaba kujjayo tokkirizibwa kusimbula kigere ate kugenda wa mulala. Abakyala abamu balina omululu, bw'alaba ng'ono yaze ate abamwogerako birungi ng'eri ataayo. La abasiraamu si bwetu bwe tukola. Sooka omala okukiggusa oli omala mugamba buterevu nti nze tuufye byange bikomye wano, olutandika contract y'okwogererizibwa omulala. Wallahu ta'ala alam. Naam, ono abuuza ekibuuzo agamba nti lwaki essola ya asiri teriko sunna? Lwaki essola ya asiri teriko sunna? Essola ya asiri teriko sunna naye waliwo era obujulizi obwajjanga Nabbi sallallahu alaihi wasallam yasalako oluvannyuma lwa asiri. Newankubadde abamu ku bali baga nti yali aliwa zaataasadde ku dhuhri, naye waliwo obujulizi obutuufu nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam atuziyiza okusaala oluvannyuma lwa asiri. Naye nga asiri tennasaalibwa tetulinawo kitugaana, wabula asiri ng'ekoze eki yagamba sahaba naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ani salati ba'da al-asr. Nabbi yaziiza okusaalira ku asiri. Lwaki? Nti ebiseera oluvannyuma lwa asiri biba bisemberedde shayitaani wonayo weesinzirizibwa ng'enjuba egwa. Saawa okka n'enjuba bw'eba eri wakati, saawa okka n'enjuba bw'eba evaayo. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yaziiza. Wallahu ta'ala alam. Naam, ekibuuzo ekiddako ono abuuza ayinza atya okusasula bazadde be okubeera nga abawa essanyu? Omuzadde twali musasudde tutya? Okusasula omuzadde birruha, kumuyisa bulungi, wa adamu al-uquq, obutamuyisa buki bubi. Buli kyonna ky'omanyi nga kisobola okuyisa omuzadde obulungi kimukolere, okumukolera ebintu eby'enjawulo. Ate omuzadde ekyewuunyisa tumuyisa bulungi nga mulamu ne bw'aba afudde. Bw'aba mulamu okubeera nga byetaago bimuwa ebya bulijjo. Wayagalidde emmotoka gigule, wayagalidde okufuna ekyokulya kimuwe, wayagalidde okufuna omukozi amubeerako nga gwe tosobole kubeerawo mukole ki muteerewo, wayagalidde okufuna kino kimuwe. Ekyo kitegeeza birrul walidain. Ate uquuqul walidain kitegeeza kuyisa muzadde bubi. Ekyokulabirako okumujeemera naddala mu by'olinako obusobozi. Owekitiibwa Allah yatugaana hatta n'ekigambo uff
yaganti fa imma yablughanna indaka al-kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Wabanga bakaddiyo omu ku bo babiri yabeerako n'obwetaavu, la taqul lahumā uff, tobakaayukira, wala tanharu, tobekkaanya, bakuyita kwekkaanya uffi. Kalimatu uffi omuntu ganti ye maama, bintu ebifaanana bwe bityo. Uffi kwekkaanya taata, kwekkaanya maama. Allah yagaana agati wala tanharuhuma, tokambuwalira muzadde, omuzadde tebamukambuwalira. Waqul lahuma qawlan karima, yogera ne taata wo ne maama wo n'ebigambo eby'obuvunaanyizibwa ebibaweesa ekitiibwa, ebigambo nga bya kitiibwa. Tuli mu mulembe ng'abaana engeri gye beeyisaamu ne bakadde baabwe yeewuunyisa, waliyadhu billah. Saba Allah tutaase n'abaana baffe abibataase. Omwana n'ayogera ne muzadde we ng'alinga ng'ayogera ne muto munne, amuyita Chali, taata omuyita otya Chali, kazende n'ebifaanana bwe bityo. Mwana gwe toyina mpisa okulowooza nti kitaawo ali mu myaka gyo. Ne bw'oba wakula otya, omutwe tegusobola, ensingo tesobola kusinga mutwe. Kitaawo alina contribution nene ku bulamu bwo ne maama wo. Ensonga lwaki Allah yagaa nti waqadaa rabbuka allaa ta'budu illa iyyah wa bilwalidayni ihsaana. Yagamba nti yakisalawo dda Allah hakama wa amara, yasalawo Allah tabaraka wa ta'ala n'alagira n'okulagira asinzibwenga yekka, aleme kugattibwangako kintu kyonna. N'akisalawo Allah nti abazadde ababiri bayisibwe bulungi, ekiragiro kya Allah. Omuntu tasobola kusasula kitaawo oba maama we, tosobola kusasula kitaawo. Wabula waliwo byosobola okukola nga yaddeko okusasula kitaawo oba maama we, naye tosobola ogenda musasula kiki. Tekiriiwo omuntu kyasobola okusasula kitaawe. Maama wo n'ekisa ekimu bwe kiti tosobola kukisasula. Bw'atyo yagamba Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abaana nga badaaza, tetwebaka nga abaana batunula. Okwebaka ng'omwana akoze eki? Mulaba omuzadde bambi ng'omwana amuyitiriddeko n'akuba omulanga n'akaaba, agamba omwana wange, omwana wange. Ntera okubeera n'abakyali waka eno, owulira omukyali ebigambo byayogera, ng'ayogera ku mwana we ng'awulira afunye ekizibu. Naabwe kennyini naffe abasajja waliwo bikwata n'olaba ng'omwana, kyebula Nabbi yagamba nti alwaladu majbanatu mabkhalatun, alwaladu majbana mabkhala. Omwana atuleetera ffe abazadde okubeera abatiitiizi. Omwana afuula omuzadde okubeera kawadi, omutiitiizi, ate amufuula okubeera omukodo. Bwe bamugamba nti awaali waddeyooko, abaana bange, emmotoka bwedduka ennyo nga dereeva abavuzeemuuko obubi, musajja gwe tutulese abaki? Abantu bwe batyo baakula nekya yaabwe, baagala abaana baabwe. Kati omwana afuula ekyo naye ate omwana ekyewuunyisa ye ate oyinza omusanga nga tatiitiira olwakitaawo okufuna obuzibu. Omuntu n'afuna obuzibu n'agamba nti taata wange, maama wange. Asalullah alaafu wal afiya. Naye abaana mukubirizibwa okuyisa obulungi bazadde bammwe nga balamu nga bafudde batya, kubasabira edduwa. Omuzadde bamusabira edduwa, edduwa entuufu Allah gye yayigiriza ne Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tukuutira abaana okusabira ku bakadde bammwe, n'edduwa Nabbi yagituwa, Allah yagituwa. Yaga nti waqul rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Yaga nti Allah basaasire, sonyiwa bandera nga nkyali muto. Faddali. Naam, era ekibuuzo ekiddako kiri mu layini y'emu ya mwana na taata n'abazadde. Onaabuuza agamba alina maama we si musiraamu, taata we musiraamu,
naye ate bonna bamuwa kyekimu mu mbeera ey'obugabirizi kati agamba bw'abeera mu ssala kuba ye naye ali ku sayidi ya taata muki musiraamu kati agamba bw'abeera mu ssala bonna abateekeko mu dduwa Allah okubasonyiwa okubasonyiwa abasabira naye owatali musiraamu ekyali badde edduwa emusinga obulungi gikkaatirize saba Allah tabaraka wa taala mulungame kubanga laisa waraa alkufuri shay laisa waraa kufuri shay teri kisinga bukaafu bubi era bw'afa nga afiiridde ku bukaafu Allahu akbar walillahi alhamd kinene taata wa nabbi yafiira ku bukaafu imamu wa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yafiira ku bukaafu Amina yali mukaafu Abdallah yali mukaafu abamu okubeera nga amanya balina gakiki gabasiraamu gabawarabu amanya mawarabu Abdallah linnya lyali lya busiraamu nabbi yalyogerako eri Amina tuyinza obutali commentingako nnyo naye nabbi yagamba nti ahabbul asma amanya Allah gasinga okwagala inda Allah Abdullahi Abdurrahman olw'okubanga galiko ekigambo kya nabbi kitegeeza nti agamanya masiraamu mu dduwa Allah era olabanga Allah kye yalonderanga nnyo bannabbi be subhana alladhi asra bi'abdihi layla min almasjidi alharami ila almasjidi alaqsa wa annahu kana yagamba ati Allah tabaraka wa taala wa ibadu rrahman Yesu bin Maryam Isa mtawani wa Maryam yayogera ati yagan inni abdullah ndi mudduwani wa Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti la taturuni kama atarat an-nasara ibn Maryam temunsukulumyanga ne mumpisaawo ng'abakristo basukulumya Yesu mtabani wa Maryam innama ana abdun zendi muddu faqulu abdullahi wa rasuluhu ebbanga lyonna muga nti Muhammad mbaka wa Allah mudduwani wa Allah barakallahu fihi Naam, onaabuuza agamba nti waliwo obuzibu bwonna mu kubanga otegeera Qur'ani y'oluzungu oba ey'oluganda kuba ye ey'oluwarabu yamulema okusoma. Yamulema okusoma ye naye ayongende mu maaso n'okusoma. Qur'ani Allah yagyeyanguya. Obujulizi we buli. Bw'oginywerera ku Allah agyanguya. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidhikri. Allah yanguya Qur'an. Abantu babeere nga bagisoma fahal min muddakir ani afaayo okubeera nga asoma Qur'an ginywerereko tukusuubiza nti wekitiibwa Allah tasobola tulimba wabula olabika olimu okupapa naye ng'oli omuntu waba ayagala ekintu wapapa ng'alaba waba takifunye olwaleero enkya ajja kukola ki eyo tabiira y'omuntu ayagala ekintu kupapa kikola ki kyowuninga kukifuna Jawala Nabi Muhammad naye yali apapa Allah n'amugamba no mpola mpola kwata ayemu soma ayemu gikwate ginyweze ojja kuzikwata yaganti la tuharrik bihi lisanaka litajala bihi Muhammad to papa kunyenya nnyo lulimi olw'okwagala Qur'an yangu okukwatibwa inna alaina jam'ahu Qur'an tujja gikuŋŋaanya tugikuwe naawe nkukakasa nti Allah ajja kuyigiriza Qur'an itirizo musaba itirizo kola Allah tabaraka wa taala ya raba byokola barakallahu fi afiki barakallah onaabuuza agamba nti kituufu bwe tumala okusala essala tuyisa emikono mu maaso bwe kiba si kituufu lwaki okuyisa emikono mu maaso kuliko hadithi ne hadithi si ntuufu eri musnad n'ebitabo ebirala bya sunan nga nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yamalanga oku duwazi jamaa baina kaffaihi yagattanga ebibatu wa masaha bihima wajahu n'asiiga ki face hadithi si ntuufu naye ab'amadhahabu ga Imamu Ahmad olw'okuba nti ahadithi ennafu bagamba nti zisinga ebigambo by'abantu baziraba bo bazikozesa nnyo ensonga lwaki mu madhahabu ago oli okusiimuula mu maaso talina buzibu naye ng'ekituufu hadithi ennafu la yuhtajja bihi tetusobola kusembesa kuswala oba okuvannyuma lw'edduwa laalala tugamba abantu nti ekituufu we tumala edduwa olw'obutatemerera nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
emikono gireke togisiiga mu maaso. Barakallahu fi. Ono abuuza agamba mwana wa buwala agamba alamulwa atya obutafumbirwa naye nga takoze zina. Omuntu bw'aba tafumbiddwa talina musango wabula afiirwa empeera. Afiirwa empeera. Empeera kizaafiirwa ez'okufuna omubeezi. Tabi'a sunna ya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muntu kubeerawo na muntu. Busiraamu teriyo muntu kuwangaala atya. Era oli bw'awangaala yekka aba ayawukanye ku sunna era empeera ezo tazifuna. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba kulowooza ku kitundu ekyokubiri. Omuntu bw'akola omulimu akola ibaada nga za kitundu, lowooza ku kitundu ekyokubiri okubeera nga kijjula kwe kufumbirwa. Nabbi yagamba nti man ragiba an sunnati falaysa minni, ava ku sunna yange y'okuwasa si wa munze oba okufumbirwa. Wanaaga nti la rahbaniyata fil islam, busiraamu teriyo busisita, teri busisita. Busiraamu teri bufaaza. Busiraamu teri bufaaza. Omuntu alina kubeera nga alinawo munne gw'awangaala naye. So tukubiriza abawulu abaliyo buli omu yeefeekaawo wowe afuneyo omukyala. Naawe mukyala gwe funayo omusajja. Tekiina atemu abakyala Allah yabawa. Osobola okufuna omusajja ng'alina abakyala babiri n'obeera wakumeka. Fe abasajja tekisoboka kuddira mukyala ate n'akugatta. La tekiriyo. Naye omukyala Allah yabawa oluwo olutali lwa bulijjo. Kale abakyala bamu balowooza nti okwo kubanyooma. Kyabulabe. Kati muqadarullah gye tubadde tusomesa ennaku zino bayita qadarullahi alkauniya. Allah yagera ng'omukyala balina okumukola ki? Okumugattako olw'ebigendererwa bya Allah byamanyi. Kubanga era ennume esobola okubeera emu mu mbuzi abiri n'ezaaze embuzi ez'amakumi ameka? Abiri. Wabula ffe abasiraamu baatugamba paka bameka? Tetusukka bana. Katugamba ate enkazi emu tesobola kubeera nkazi emu ate mu nnume mmeka? Ekyo kirabe mu tabi'i. Ogamba nti ennume ezo bbiri kanzifunire enkazi emu. Ziba zigenda kulwana buli lunaku. Barakallahu fi jazakumullah. Naam, ona abuuza agamba nti Sheikh tunnyonnyolemuuko tutangaalizeemuko ku nsonga y'obusalafu n'ensonga obusalafu n'obusiraamu kuba abantu baba confusing. As-salafiyya kiva mu kigambo kiva mu kigambo kullu man jaa qablaka, buli muntu yenna yajja nga tonnaba kukola ki? Kubeerawo. Tugamba salafa ay sabaqa, buli yenna yajja n'asookawo musalafu mu lulimi. Amma mu mateeka tegeezaamu as-sahabatu صدر هذه الأمة أباتانك وأمين من الصحابة وكبان الصحابة والتابعين ومن صار على نهجهم إلى قيام الساعة. نبولي إننا تامبولي لم مكروه كتوس قيام وينا قرأتي يسمى سلف تمويتا مسلف أو سلف منهج لا التمذهب. Obusalafu buyina syllabus, buyina constitution, buyina system, tujite system. Si madhahabu. Era bw'oba otunuulidde nti abaawukana ku nkola y'abasalafu aba ayawukanye ku system ya busiraamu. Obusiraamu obw'ekikola obw'ennono obutuufu obunywevu kye bayita obusalafu. Kubanga bwe bwaliko basahaba. Wetulaba Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Fatima we yali atintima bambi ng'akaabye nnyo, yamuyita n'amukuba akaama. Bamugamba nti gugenda okusooka okunsinkana mu bantu bange. Bigambo yayogera yaga nti ni'ma salafu ana laki, ndi musalafu omulungi gy'oli. Amakulu gwe weekutteko g'ogenda okwenywezaako yayitiira okubanga sisitimu gy'abadde atambulirako nnungi, weenyweze. Nabwe kityo Owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala yatulaga nti abasalafu minhaji gye baaliko yenkulu, era bwe tukkirizanga bo tuba tumaze okukkiriza. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Bwe munakkirizanga abasalafu bwe bakkiriza basahaba kyeri ategeeza. Bwe munakkirizanga batabi'a bwe bakkiriza
ba Abubakari ba Umaru ba sahaba ba nabbi bategeeza ne batabi'i nga bwe bakkiriza faqad ihtadaw olumujja kuba mumaze okufuna obulungamu wa in tawallaw bwe munakigaana fa innama hum fi shiqaq amulimba fasayakfikahumullah kati bwe bayita as-salafiyya al-islamu am obusilamu buli jeno ate obusalafu buyina abantu ababenywereza ku basookawo okukola eddiini y'amaanyi bayita abasalafu abatusookawo abalongoofu tubeekwatako mu ngeri ez'enjawulo waliwo abagenda nga balowooza nti eddiini yakulondayo kintu kimu naye kye bayita obusalafu tutegeera nga bwe baategeera tetuvuma kyesinaba kukola wabula nkakasa nti abakikoze yasinga obulungi era tukakasa nti teri yagenda kutegeera ddiini eno oluvannyuma lwa Allah ne nabbi waayo nga basahaba ba nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lwaki bayina enkizo bbiri? Fahimu kalama Allahi ala muradillah, bategeera ebigambo bya Allah nga bategeerera mu ddala ekyo Allah kye yali ategeeza. Wa fahimu kalama rasulillah, bategeera ebigambo by'omubaka wa Allah ala muradi rasulillah nga bategeerera mu ddala ekyo nabbi kye yali akola ki. Ekyokusatu, hum khairu hadhihi al-umma, bibakyasinza okubeera abalungi mu umma eno. Nabbi yagamba nti khairu nnasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, abantu abasinga obungi be bantu bempangadde nabo mu mulembe gwange guno basahaba be yali ategeeza thumma alladhina yalunahum, oluvannyuma ekyasa ekiddawo kyekyabatabi'i, thumma alladhina yalunahum, oluvannyuma ekyasa ekiddako ekyabatabi'i. So barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Naam, barakallahu fik wa jazakallahu khair. Tuyanza nnyo shekhe okubeeranga otuyiranga omubiri okutuliramu ebibuuzo ebyo bibuuzibwa ababa nga beetaavu kumanya eddiini yaabwe. Nabwekyo olunaku lwaffe olwaleero n'ebibuuzo ebyo byetubuuzizza, tusaba Allah subhanahu wa ta'ala tusinkanye olw'omukaaga olujja inshallah, era tubeere nga tumanya bingi ku ddiini yaffe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.